Muna bbiri ez'okumakya weefunire dakika 3 ez'obwereere ezikuba MTN ku MTN nga zimala olunaku lulamba. Nyiga star emu star 2 ofune dakika ez'obwereere buli lunaku. Sumulula ekiboozi kyo kebera ku kabiitewo. Kwasaganya zihaso zo kubira ku muzeeyi. Sumulula omuliro gukulimu ne dakika ez'obwereere okuva mu MTN. Nga tuli wamu enkolagana yaffe teremesebwa. MTN erungamizibwa ekitongole ki Uganda Communications Commission. Obulamu bwonna butandika na mbeera ng'eno ejjudde ebisuubizo. Ffe wano tukitwala nga kikulu nnyo okutumbula obulamu bwo kubanga tukimanyi nti waliwo omuntu ayingira mu kisaawe eky'okukola omulundi gwe ogusookedde ddala n'okwesiga nti mu myaka gye egy'okuwummula waliwo agenda okumulabirira. Tutuukiriza ate okusingira ddala obulwadde we bujjira mu kiseera ky'otabusuubiriramu. Tukuyamba ekiseera w'otwetaagira ate olw'okuba nti okuleka omukululo kikulu nnyo abantu kye bakoze tekifa ttogge nga wayisewo emyaka 40 bweddu. Obulamu tubwanguyiza tugasse ettoffaali ku byenfuna by'eggwanga n'obwegendereza tuyambye bizinesi nnyingi tutonzeewo emirimu ne tuzimba ensi yaffe. Ffe wano kisukka ku kutereka obuteresi tukkiririza mu bisoboka tukukkiririzaamu twekkiririzaamu tukkiririza mu nsi yaffe. Ffenna awamu tuzimbe ebiseera eby'omu maaso bye twetaaga. Terekera ebirooto byo tandika leero. NSSF, 40 years of making lives better. Kinana munana katonyeze munana CBS FM. Essawa yaffe y'esooka mu programu kakuwebwa munno ebadde kutuusibwako banka ya Absa abatambula naawe mu lugendo lwo lwonna olw'okwekulaakulanya nga bakuwa obusobozi mu by'ensimbi mu kulafuba nakwo n'okukakaalukana obukozi n'obuyiiya bw'oyolesa ng'okola bizinesi yo oba emirimu gyo okulaba ng'oyitemuka n'okwekulaakulanya n'ogobolola bya nsusso. Absa, your story matters. Aleno banafa ba Absa ne bagamba nti bakwadde omukisa okutambulako ogendeko e Mauritius. Kozesa kaadiyo eya Absa osasula ebintu ebitaka wansi wa mitwalo 10 buli mulundi gw'okozesa kaadiyo ofuna omukisa gumu. So nga ate bw'okozesa credit card okusasula emitwalo ekitaka wansi wa 10 omulundi gumu ofuna emikisa 2. Kale n'okozesa Absa card owangula olugendo olugenda e Mauritius. Absa Bank eno erungamizibwa banka enkulu ya Uganda n'ensimbi zo zikuuma butiribiri Deposit Protection Fund of Uganda. Wachiri paka ku bukadde 10. Akazanyo kano katandika nga 3 ogw'omukuna kajja komekerezebwa nga 3 ogw'omusanvu kakirizibwa National Lotteries and Gaming Regulatory Board. So bwe tubadde twakafuna ensonga mukaaga twongere maaso n'ensonga endala eziri mu ndagaano eno. Webale nnyo nga bwe tujja waliwo wano munamole bambala zaabwe Semakula agambye nti Barack Obama ennaku ezo yagamba nti tasuubira ndagaano eno kwawukana nnyo n'eyo gye yakola ne Iran. Njawulo kiri mu ndagaano eno kweyo yakolebwa n'Obama. Ekyamazima bintu bingi ebiri mu ndagaano eno era bikuzzaayo ku ndagaano eyo eya Barack Hussein Obama. Tewali nnyo njawulo nga bwe tunaalaba. Ojja kwongera okukkaanya nange bwe tunayongera okuba tooki mu nsonga zino ojja kwongera okukkaanya n'ekyenjogera. So bwe tugenda ku nsonga y'omusanvu, Amerika yeeyamye okuggyawo envumbo zonna ze zeeteeka ku ggwanga erya Iran ez'ebyenfuna. Naye tebazitaddeeko biseera nansaleesale. Lwaki era Iran yakkiriza ekyo? Kubanga ekimanyi nti endagaano z'otaddewo okumala emyaka obukwakkulizo bw'ozooteekawo okumala emyaka 4 tosobola kukeera nkya n'obujjawo mulundi gumu. Tekisoboka. Jjukira wiiki ewedde nakyogera kwano nti amawanga agasinza okubonaabona n'obukwakkulizo bwa Amerika bukyefuuka superpower ly'eggwanga erya Cuba n'eggwanga erya Iran. Gemawanga gasinza okufuna obukwakkulizo obungi obw'ebyenfuna obw'eggwanga erya Amerika. Kati beeyamye naye tebakitaddeeko biseera. Wabula
mu kiseera kino. Kati kino era kirina bwe kikontanamu n'ebigambo bya Trump yategeeza emabega nti obulumbaganyi bwe bakoze bumaze okusaanyaawo nukiriya yenna. Kati mu ndagaano eno n'Amerika ekkiriza nti nukiriya akyaliyo. Era bakaanyiza nti yo oli avaamu ebyokulwanyisa oyo kikafuuwe. Ono akozesebwa mu bulamu obulala tugenda kukaanya ku ngeri gy'agenda okukwatibwamu. Kubanga jjukira kino nakyo kibadde kisibye enteeseganya nga Amerika ega nti Iran teyina buvunaanyizibwa tosobola girekera nukiriya wa kika kyonna. Iran gega nti tuli baddembe ng'ensi endala yonna okusigaza nukiriya gwe tunaakozesa malwaliro gwe tukolamu amasanyalaze n'ebirala kubanga agamu ku mabibiro ag'amasanyalaze agasinga okuba amanene mu Iran ga nukiriya kati konna oba ogenda kuba ogazingamya. Kakati so Amerika bwe badde nnyonnyola ku nnyingo eyo ey'omunaana bagambye nti yadde tebaagigusiza nga bagenda era okugiteesaako nti naye baakikkaatiriza eri abateesa ku ludda lwa Iran nti bo ekigendererwa kyabwe n'oyo gwebadde ezimbye gwegamba nti si wa byakulwanyisa naye nga yeeralikiriza Amerika ayina okukkakkanyizibwa. It will be down blended in place under the supervision of the International Atomic Energy Agency. Naye agenda kukkakkanyizibwa wakati mu kulondoolwa ekitongole ky'ensi yonna ekirondoola nuclear ono kyeki International Atomic Energy Agency. Era bino bye byali mu ndagaano ya 2015 Trump gye yavumirira ennyo mu kiseera ekyo ng'ateekateeka okuvuganya ku bwa pulezidenti. Kakati tukiraba nga weekireke. So mu nnaku enkaaga eziddako tulinze tulabe kuno bagenda kukkaanya batya kuba jjukira eggwanga lya Kazakhstan lyali lyakkiriza dda nti bwe muba musazeewo mu ababiri ne International Atomic Energy Agency okumugjayo nukiriya oyo abeera liikiriza nze nsobola okumuterekera eggwanga lya Iran. Kazakhstan yeeyama ekyo okukikola. Kati ebyo byonna bigenda kubaganyizibwako ebirowoozo mu nnaku enkaaga eziddako kiki kye bagenda okukolera nukiriya eyo naye Amerika egamba nti it will be down blended. Tebasobola na kumuleka ku ddaala eryo kwali kuba Amerika eraba nti kyangu nnyo okumusitula oba okumwongerako ne bakola ebyokulwanyisa. Kati bwe weetegereza ku nsonga eyo olaba nga ne Iran yakkiriza okuseeseetukamu ku nsonga eyo. Ensonga endala ey'omwenda egamba nti nga bwe balinda okukkaanya kuli kwe tusuubira ng'ennaku nkaaga ziweddeko okumaliriza byonna, Amerika ne Iran waliwo bye balina okuleka bibeere nga bwe biri mu kiseera kino. Ekyokulabirako mu mbeera eno ey'ennaku enkaaga Amerika tesuubirwa kuleeta ate bukwakkulizo bupya ku ggwanga lya Iran era tesuubirwa na kuleeta byakulwanyisa bipya mu bifo ebiteeka ebyokwerinda bya Iran ku bunkenke. The United States of America will not impose any new sanctions and will not deploy additional forces in the region. Ebyo byonna Amerika ebyeyama mu nnyingo ey'omwenda. Mu nnyingo ey'okkumi Amerika yeeyama nti oluteeka omukono ku ndagaano eno nga bwerinda enteekateeka ey'okugyawo obukwakkulizo buli obw'ebyenfuna eyina weesobola okuyita neebanga ewewamu. Njagala kino kitegeereke. Kejjukira tugambye nti obukwakkulizo okubujjawo bwonna tewabadde kiseera kigere, tewali timelines. Ennaku enkaaga ze zijja okuyamba okukkaanya ku biseera ebyo. So kati ekibuuzo kiri nti Iran ebeere ku ki nga bwerinda ennaku enkaaga ate nga MOUN ega nti n'ennaku enkaaga bayinza ozzongezaayo bwe basalawo nti twongeddeyo ennaku endala nkaaga. Mu kiseera kino Iran eba eri ku ki ng'ate obukwakkulizo buno bugifukamizza. Kakati ennyingo ey'ekkumi ekyo ekinogera eddagala nti eggwanika lya Amerika nga bwe balinda ekyo nga n'enteeseganya bwe zigenda maaso
lijja kuwewamu ku bukwakkulizo obuteekebwa ku mafuta agava Iran, ebikolebwa okuva mu mafuta n'ebintu ebirala ebyeyambisibwa mu busuubuzi buno omuli banka, amakampuni ga insure n'ebirala. The United States of America undertakes that immediately upon the signing of this MOU and until the termination of sanctions, the U.S. Department of Treasury will issue waivers for the export of Iranian crude oil, petroleum products, and derivatives, and all associated services, including banking transactions, insurances, transportation, etc. Kwegala bingi esobola okusubula wakati wabaddewo obuzibu ate ng'obukwakulizo obumu buviira ddala eri ne ku Obama. Obwakaka ne Iran okujja mu nteeseganya ezo ze bayita P5+1. P5 ng'etegeeza bammemba abataano ab'enkalakkalira mu UN Security Council nga bagattiddwako Iran. Ekya banka ekyo kyakosa nnyo ebyenfuna bya Iran nti waliwo abasuubuzi nga bava mawanga tugeze ga China basuubula ne Iran. Basuubula ne Iran, basuubula na America. Kati obukwakulizo bateeka ku banka nga bugamba bwe buti nti bw'oba osuubula na America kasito amateeka gakwata ng'osuubula ne banka ze Iran ezaateekebwako envumbo eno mu America todda. Kati ng'omukyayina atuula eri nti nze luno olutalo si luliimu. Naye akatale kensinga okufunamu ka America kuba tukimanyi nti China yesinga okuyingiza ebyamaguzi ebingi mu America mawanga gonna. Kati olingaga nti buno obutono bwentwala e Iran bunsubya akatale akanene ngaga yadde olutalo si luliimu naye kanjira nsigaza akatale kano. Kakati so kyekyo lwaki eggwanika lya America mu ndagaano eno balikwasa obuvunaanyizibwa okufulumyawo ebiragiro eby'ekiseera ebisobola okukkiriza amateeka ga America ogazzaako ebbali katono nga bwe balinda endagaano ey'enkomeredde ejja okugyawo envumbo ezo ez'enjawulo ezize ziteekebwa ku ggwanga lya Iran okumala ebbanga ddene. Ensonga ey'14 ekwata ku by'obugagga bya Iran ebyateekebwako envumbo nga bisangibwa mu ggwanga erya America. Kakati America kijikakatako mu kiwandiiko kino envumbo ezo okuzijjawo, naye enkola gye kinaakolebwamu nakyo tekisobola kuba kyambagirawo. Naye enkola gye kinaakolebwamu naye yina okukkaanyizibwako abakulu bano. Kiba kyennyinga ey'11 ga nti the United States of America and the Islamic Republic of Iran will mutually agree on the procedures related to the release of these funds during the negotiations. Such funds, whether retained in the original account or transferred, shall be made fully usable for payment to an ultimate beneficiary designed by the Central Bank of the Islamic Republic of Iran. The United States of America undertakes to issue all necessary licenses and authorizations accordingly. Eyo nyingo ya 11 kwa bino byonna bikosezza eggwanga lya Iran nti olina obugagga ne tosobola kubukozesa. Tosobola kubukozesa. Ennyingo ey'12 egamba nti America n'eggwanga erya Iran bakkaanya ku kakiiko akayina okuteekebwawo kafuuke kakalabaalaba ku bino ebikkaanyiziddwako ebitandika mbagirawo naye ate kalondoole ne sipiidi enteeseganya ziri kwe zitambulira okulaba ng'ebisigalidde nabyo bigguka. Eyo nsonga ya 12. Ennyinga ya 13 egamba nti oluvannyuma lw'okuteeka omukono ku ndagaano eno enteeseganya ziri ku nsonga endala ziyina kutandika. Tewalina kubuuka lunaku. Kyekyo lwaki endagaano era negamba gye twatandikidde nti ennaku 6 baatandise kuzibala jjo. So Shabazi Sharif talina budde bwa kutuula oluvannyuma lw'okulangirira jjo nti bano batadde omukono ku kiwandiiko. Kati bwaba tebagenda kukkiriza kusisinkana nkyanga bwe yabadde asuubiza ensi, biri ebirala birina okugenda mu maaso
kubanga tebeetagana kutuula butereevu tukirabye nti mbanga lino lyonna basisinkanye butereevu omulundi gumu e Pakistan kolo tebalina nnyo na kye baggusa naye ebisinga obungi bye baggusiza bye tulaba mu kiwandiiko kino babiggusiza nga balina mu nteeseganya mwe batasisinkanira butereevu. Kiwandiiko kiva e Iran ne kiyita Pakistan ne kigenda mu Amerika, ne kiva mu Amerika ne kiyita Pakistan ne kidda mu ggwanga erya Iran. Ensonga ey'14 ega nti ku nkomerero singa bakkaanya ku kiwandiiko ekyawamu nga kiggusa ensonga zino zonna kubajjukira okusika omugwa kati ekyamazima kusigadde ku nsonga 3 biri ebirala byonna byangu okujjawo envumbo ebyo bijja kuba byangu. Envumbo ezizi ziteekebwawo jasula kuba ntosobola kukeera bukeezi lumu noyisa kiragiro kimu nga pulezidenti wa Amerika nti bivuddewo naye ebyo byangu tebiriko na kusika mugowa. Okujja envumbo ku byobugagga ebiri mu Amerika ebya Iran ebyo byangu naye okusika omuguwa tukkiriza nti kugenda kuba ku nsonga zino akagolomolo ke Hormuz kuba buno obutakajjaako nsimbi bwa myezi 6 tetumanye emyezi 6 bwejjuggwa endagaano ng'eteekeddwako mukono era Iran ekiviirako ddala ekyobutasoloza oba ekivaako mu nnaku zino 6 zokka. So akagolomolo ako egenda kuba nsonga nkulu. Ekirala ensonga ya nuclear jukira tukirabye bulungi mu kiwandiiko kino nti bakkaanyiza Iran eve ku nuclear w'ebyokulwanyisa. Naye nuclear asobola okukozesebwa mu bulamu obwa bulijjo oyo ye bagenda kumuteesaako mu nnaku 6. Mu kumuteesaako Iran egamba nyina okumusigaza siina mutawaana ne bw'aba alondoolwa International Atomic Energy Agency. Era Amerika yeekugamba ekyengeri gy'ekisuubira esuubira n'oyo Iran gwebadde emaze okuzimba abeere down blended by'ebigambo bo bye bakozesezza Abamerika. Kati Iran ekyo ekikkiriza oba tekikkiriza. Banaamugjayo ne bamutwale Kazakhstan nga Kazakhstan bwega nti nze ndi mwetegefu okubayamba ku ekyo. Jukira ng'ebula sawa busaawa endagaano etetekebweko omukono. Trump yagenze ku kibanja kye ekya Truth Social naga nti ye endagaano twagikaanyizaako n'omukono tugenda kuguteekako essaawa yonna. Naye bwe biggwa ng'emmundu emaze okuzikira tugendayo uranium oyo yenna tumugjeyo ye bw'agamba. Kakati ebigambo bifaanagana bwe bityo kitegeeza nti nawe tusuubirawo okusika omuguwa. Bagenda kumukkakanya bamukuumire mu Iran oba bagenda kumugjayo nga Trump bw'agamba. Bwe bamugjayo bamutwalawa Kazakhstan oba Amerika eyagala mutwala mu Amerika. Kakati ebyo byonna bye tusuubira mu nnaku 6. So tekikwewuunyisa atuwuliza bw'olaba nga ku nnaku 6 basusseewo. Kuba olaba okutuuka obutuusi ku ddaala lino kubaddemu kigoye weezinge. Kati ate okukaanya ku nsonga ziri ebbiri enkulu awo nawo tusuubirewo vaawo mpitewo. Naye ku nkomerero ennyinga eya14 egamba singa bino byonna babikaanyaako ne bavaayo n'ekiwandiiko ekyawamu. Ekiwandiiko ekyo buvunaanyizibwa bwa Amerika okukitwala mu UN Security Council gye balinga bamemba ab'enkalakkalira. Ekitembeete ekyogerere kiyisibwe waveeyo ekiteeso oba kiyite resolution eya United Nations Security Council. Aveeyo okukkaanya okwenkomeredde kuba jukira lwaki UN Security Council yankizo mu kino nti mu organization za UN mu bitongole bya UN yesinga okuba n'amaanyi nti yo yina n'obusobozi okuteeka mu nkola kyesazeewo ku mpaka. So kati kyekirwaki mu kino beeyama nti ku nkomerero ya byonna bino balina okubitwala mu UN Security Council resolution yayite. Kubanga resolution eno bw'enaaba tennayita mbumu kuvunaanyizibwa bwa Amerika bw'eyina ng'ejjawo sanctions ezaayo eyina n'okugendera mu UN Security Council. Resolution ezizze ziyita mu UN Security Council ku Iran nazo ziveewo. Kati we tutuukira ku ndagaano ey'enkomeredde ezo zonna zirina okuba nga zivuddewo. Kati bayise resolution eno etongoza ebikkaanyiziddwako Amerika ne Iran. Manya ensonga nga bwe zitambula mu ggwanga ng'owuliriza puroguramu gakuweebwa munno empogola egawa mu kisinga.
88.8 CBS FM. Tandika ekintu ekipya ekikusitula ekintu ekiteetaagisa maanyi ate nga kya zzaabu katanyonta ajjudde ddekende ekifumbekeddemu ebijjukizo nga kiwoomu ate nga kikoomoofu temuli yadde ekitamiiza kigezeseeko okikakase kinyumirwe omiringuse buli kaseera buli mubiro era mangota ku mangota n'ekisooka obulamu buliwo kukyusibwa n'obufuula ekikukyamula ekya zzaabu. Tandika ekintu ekiwoomu ne Evervest Malt Pineapple omupya luza ku buwoomi bw'omuggundu n'akawoowo awoma 10 ku kinnaakyo ng'era tatamiiza musange mu supamaketi zonna kw'ossa n'amaduuka okwetooloola eggwanga. Evervest Malt afuula buli kadde ak'omuwendo. Evervest Malt akolebwa abakozi ba Pepsi Cola mu Uganda. Silver Seeds Uganda Limited eyali East African Seeds ekuleetedde ennyaanya King F1 eno nga teotoka ng'ekulira munnaku 6 zokka olususu lwayo lugumu egejja ate nga tekola kaceere. Pepper Guarantee F1 ono ng'abala nnyo tagongobala ate nga omunogera ebbanga ppanvu ko ne kasooli w'e Kenya Hodari ng'akulira myezi 3 aweeka emisooli 2 avaamu akawunga akawooma tatawanyizibwa birwadde ate ng'azitowa. Eyeeteze ensigo za Silver Seeds eyali East African Seeds zisange mu Kampala awali Shoprite ekawempe ku ofisi zaabwe n'emaduuka agatunda ensigo n'eddagala okwetoolola Uganda. Bakubire ku simu noti 7 noti 5 53 32 96 oba noti 7 noti 4 22 33 noti 3 88 katonyeze 8 CBS FM. Eddakiika zino ziri 23 ezakayita ku ssaawa 5 ez'enkya ya leero. Bannaffe aba National Lotteries and Gaming Regulatory Board bakugamba tino beera wa mazima mirundi emeka gy'olowooza nti ogeyakozesa eddakiika 5 n'oyesanga nga okozesezza ku mpisa wa namba. Kati nno weetaaga okukozesa obuvunaanyizibwa weeteekeko ekkomo nga tonnatandika kazannyo konna. Bw'oba ozannya kazannyo ko kazannye naye tokisussa. Okumanya ebisingawo n'okuwabulwa tuukirira aba National Lotteries and Gaming Regulatory Board ne bagamba osobola n'obbakubira ku 0800 285 800. Bwe bannaffe aba Watu Credit Uganda bakuleetedde omukisa gwa bodaboda ez'amasannyalaze ku kibanja mpola. Osasula emitwalo 6 gyokka ne weetambulira ne ppikiyo ey'amasannyalaze nga mpya ttuku. Taasa obutonde weekwate Watu kekereza ssente ng'okozesa pikipiki ya gogo eva mu Watu. Watu bakuwola ssente nga bw'ozeetaaze ate obukwakulizo si bukakali. Weegye mu bwavu weekwate Watu ofune pikipiki ya gogo ey'amasannyalaze. Bakubire ku 0800 70 2200 okumanya ebisingawo. Bannaffe aba NSSF ne bagamba nti okkiriza okufera ssente ze za NSSF okuzifuna kwa bwereere. Kino kitegeeza nti tolina kugibwako nsimbi yonna. Goberera emitendera emituufu ng'oyagala okufuna ssente ze za NSSF ng'okozesa NSSF Go App oba okyali ku ttabi lya NSSF lyonna eri kuli okumpi. Singa oba ofunye okwekengera kwonna tegeeza bekikwatako mu bwangu ddala. Okumanya ebisingawo kyala ku mutimbagano www.nssfug.org oba bakubire ku 0800 286 733 okumanya ebisingawo. NSSF 40 years of making life better. Gw'oli mu bizinensi ey'essomero ali mu bizinensi y'essomero ng'era weetaaga ensimbi okugaziya essomero lyo oba okugula emmotoka ezitambuza abayizi oba ng'olina obwetaavu bwa ssente bwonna, kino Cairo Bank Uganda kusosotoledde Cairo Bank Edu Bridge Loan. Loan eno ekusobozesa okuddukanya essomero lyo abatali kalubizibwa kwonna mu nsimbi. Kweyeetaaze Cairo Bank Edu Bridge Loan kyali 025. Cairo Bank Uganda erungamizibwa banki enkulu ya Uganda era ssente z'abakasitoma zikuumwa butiribiri Deposit Protection Fund of Uganda wakiri okutuuka ku bukadde 10. Bagamba nti nno enkola n'obukwakulizo bigobererwa. Cairo Bank Uganda tukula naawe. Eddakiika zino ziri 26 zezakayita ku ssaawa 5 ez'enkya ya leero. Kugamba bugambi munnange nti labuka tofiira ku kkubo okozesa endiima speedi kisiraani kyennyini. Vuga mpola mpola nti ne bw'oba olina kye weekanze osobola okusigala nga emmotoka yo ekuli mitambo. Labuka tofiira ku kkubo. Kampeyini eno ewumeddwamu omutwe CBS FM, MTN ne Centenary Bank okujja ne Nature Creates Uganda. Bagamba nti nno ku mukutu ogwa Momo, MTN Momo nyiga *165*4*4#
teeka mu merchant code CBS FM oba payment reference nkozi olwo notekemu omuwendo gwa ssente gwonna gwoba weetaaze. Obubaka buno bukutuusibwako obwalabuka road safety program okuva mu CBS FM, the Centenary Bank, Nature Creates nga bali wamu ne Everywhere You Go MTN. Sebo ensonga 14 zonna z'owadde simanyi oba Israeli saajulidde buulizi oba Netanyahu saawulidde muwulire, naye bwe manga oberedde bulungi sirina wempuliridde ku Benjamin Netanyahu Ssaabaminisita wa Israeli, ate nga bwe baatandika ne Trump obulumbaganyi ku ggwanga ya Iran. Bino byonna ebyogeddwa birekawa Benjamin Netanyahu. Webale nnyo nga tujja ku Netanyahu ekyamazima oli mutuufu tayina wonna waali mu kibalo kino. Ye ayina kugondera byakkanyiziddwako nenja kujjaawo. Waliwo baka buno William Mubirwali na Bingo agenze ndaba nga wadde endagaano etuukiddwako era n'emikono ne bassaako ne basobola okuddamu ne balwana mu 1985 abayekera ba NRN gavumenti ya Uganda bassa omukono ku ndagaano ey'okkomya olutalo naye nga 26 Januari 86 bayekera ne bawamba obuyinza. Kakati ansa ejjokuddamu njagijja wamuuliza mula Dickson Kahama aweereza obakanga nti njagala okukikkaatiriza eri abatuwuliriza nti eno MOU CPC deal era ebigambo ebyo nange mbikozesezza okuva lwe twatandise puroguramu eno nti ennaku enkaaga ze zirina okubatuusa ku ki ku PC deal. So kati wano bazikizza emmundu nga tebeetaddeeko kkomo nti wiiki 2 wiiki weziti nga ceasefire bwe twagirabanga 8 yenjawulo eri wano naye PC deal tebannaba kugituukako. So mu mbeera eno kyangu nnyo naye kati ate ye William kyadayogerako yalina PC deal ng'ewedde ye Nairobi naye kati bano tebannatuukana ku PC deal ye Nairobi. William Mubiru n'abatuuza ndozo olaba enjawulo eriwo wano kati olaba ne PC deal emenyebwa naye wano ne PC deal tebannaba kugituukako yembeera y'olutalo mu kiseera kino. Waliwo ono agambye ye Prince Nkuutu asinzidde mu tawuni y'e Mukono. Buze ebibuuzo biri ekisooka njagala ondagirire jojja information eyo bwe mba sisobodde kuwuliriza nange nsobola okugendayo mbyesomere. Ekyokubiri ndaba nga Trump apondoose kiki kyabala okukkiriza bino. Kakati kyolina okukkiriza omulangira Nkuutu ndowooza ava Busoga. Kyolina okukkiriza nti kasita okkiriza ogenda mu nteeseganya olina okuseeseetuka. Bw'otaseeseetuka toyina kyojjamu. Era ekirala ffenna kye tusobola okukkiriza nti enteeseganya zino eza Trump tezijja kwawukana nnyo ku byakkaanyizibwako mu Iran nuclear deal. Kuba ensi yonna ekkiriza ne bw'olaba Abangereza baani baganye okwegatta ku Amerika bazze bategeeza Trump nti kyewavaamu kye twali twakkaanya ne Iran kyekyali kisinga okutuyamba okuggusa ebigendererwa byaffe. Era Trump ajja kubavuga nga abazzeeyo naye kyatajja kukola kwe kulaga butereevu nti agenda kukozesa ensimbi z'omuwa omusolo okuliyirira ebintu ebyonooneddwa mu ggwanga erya Iran. Ku kyokubuuza source ya information ekisooka mu mawulire tetudisclose nga source ya information eyo ethical value kati bw'oba badde tokimanyi Nkuutu nga naye ekyokubiri ate bwe tudda mu research kubanga mu biti bibiri ekyamawulire ate ndi sikola kati sikola yenna bw'oba mu research kye bayita research kwe kozesa multiple sources. Ono agamba ki ono agamba ki ono agamba ki. Kakati gwe n'obikuba mu tooki n'obyekenneenya bw'omala okubyekenneenya n'olyoka obaako bw'obigabana nabo osobola obigabana ku mpewo nga wano osobola okubiwandiikamu ekiwandiiko ekikyo kye tuyita research paper. Mu bufunza awatuufu awenkomeredde wayinza okubijja nga tawuliriza program tewaliiwo okujjako ajje ku mutimbagano ogwa CBS gye tubiteeka nga program ewedde asobola okubisangayo. So bino by'owulira wano byebyo ebyange byenkuŋŋaanyiza n'enkenenula okuva
mu multiple sources. So kati bwoba oyagala ebyange olina kubijja wano. Bwoba oyagala ebirala emikutu mingi osobola n'ogenda ku mikutu gy'amawulire naye togenda kubisangayo nga byenkuleetedde wano. Kubanga ne bw'onogenda ku mikutu gy'amawulire Al Jazeera, BBC, DW bajja kufulumya ebyabwe sibitwala nga bwe babitaddeko. Mbiteekamu gaalubindi ezange olw'obumanyi bwange n'okunoonyereza kwange ne ndyoka nkikuleetera wano. So bwe nnyinza okuddamu ku bibuuzo byo nga bw'obibuuziza ni weebale nnyo, weebale ddala oggobera. Kakati bwana Mpinga wenzirayo ku kibuuzo kyo. Benjamin Netanyahu yakazibwako erya Bibi. Ekyamazima mu kibalo kino taliimu. Ye kyalina okukola Trump kyamugamba gwe goberera nze byenzikaanyiza kikkakatako bukakasi ate kimugambye mu lwatu si kyankukutu. Mu bufunze embeera eno yonna omuntu gwesinga okuteeka mu kattu ku nsi kuno ye Benjamin Netanyahu lwa nsonga nga ssatu enkulu. Netanyahu agamu kugabadde amaanyi ge mu kiseera kino Isirayiri kwe kumatiza bannansi ba Isirayiri nti ayina enkizo ku bannabyabufuzi ba Amerika. Asobola okuba kuyega okukola kyayagala ku lw'ebigendererwa bya Isirayiri. Agamaanyi gamulinyisiza mu kye bayita opinion polls. Gaga nti nze Trump bwe ntuula naye ajja kukola kye twagala. Kaakati ekivuddeyo mu bino byonna bye tulabye amaanyi ago gonna gakendedde okukusoomooza kunene eri Benjamin Netanyahu. Ekyokubiri amaanyi ga Netanyahu amalala gabadde gasinga kuva ku ngeri gy'ateeka akazito ku ggwanga erya Iran. Mu Isirayiri abantu ba bulijjo baamatizibwa nti omulabe waabwe omunene kati ye Irani. Bano Abapalesitiina akozesa abakozesi. Kyakyola nti Netanyahu ku mulembe gwa Obama yajjako mu UN Security Council. Mu kwogera kwe n'aleeta ekifaananyi nyinza kukigeraageranya ngeri ya lubaawo n'akubako ekifaananyi nga kiringa ensuwa. Ensuwa ebeera nga zibweti n'ebeera n'omugo waggulu. Yakuba bulungi nga nsuwa. Kati najja nga akulaga nti nyukiriya wa Iran atuuse ku mugo ogwo mulembe gwa Obama ng'ali mu UN General Assembly. Kakati akolokota Obama bye yali atuuseeko n'abe Iran. Tunoolwekyo ensi efaanana bwe tetuyinza kugireka kuyinaayina nga Obama bw'ayagala okugireka okuyinaayina. Kati ng'ekyo kimatiza bannansi ba Iran abakirowooza oba abakkiriza nti Iran ye mulabe waabwe asinga kati. Era yakyola nti Obama bwe yagenda najja ng'akozesa Donald Trump okuteeka akazito ku Iran. Era n'abamatiza nti Iran njekakkanyiza ne mu bulumbaganyi buno akoze kinene okumatiza bannansi ba Isirayiri nti enkuba gye tugikubye abakulembeze baabwe ebifo eby'enkizo ebya nuclear byonna tubisesebudde. Missiles zaabwe gye basinzira okuzisindika byonna tubakubye. Kakati amaanyi ago gasebengeredde mu ndagaano eno kubanga tulaba Iran ng'eseesettudde Amerika ku nsonga ezo. Nti tulaba endagaano nga si ya gani bot diplomacy nti omu yazze kufuna biragiro. Omanyi omuwalinzo ga nti Mpinga jangu tuteese naye ng'ekyamazima ozze kufuna biragiro naye mufulume mutegeeza abantu nti tukaanyiza. Bw'osoma endagaano eno si ya gani bot diplomacy. Buli omu alina byajjeyo. Mu bufunze obubaka obusindikiddwa eri bannansi ba Isirayiri nti Iran eyina bingi byefunye era esigadde y'amaanyi. Bannansi ba Isirayiri tebaagala kuwulira ku Iran y'amaanyi kuba ekyo kibateeka mu kutya. So oba bunafu na kukosebwa eri Benjamin Netanyahu. Ekirala agamu ku maanyi ga Netanyahu emirundi egy'enjawulo gy'azaabeera ssaabaminisita kuba zaabeera ssaabaminisita bw'agenda bwadda.
abantu baali bamukazaako mu Isirayiri erinnya erya Mr. Security. Bw'oba oyagala obutebenkevu Netanyahu gwe weetaaga. Era tujjukira nti olutalo luli olwasooka Hamas weemulumbira 2023 obuganzi bwe bwali bukendedde nnyo. Entalo bwe zaatandika taddiriranga alinnya bulinyi. Kiba kyolaba nti emabega kaawo abamu ku bawagizi be mu kibiina ekyali Kudu baali bamugamba nti tukozese n'omukisa gw'entalo zino okulonda tukujeemu okitobba tukusembeze olondebwe ng'otali lugenda maaso ng'obuwagizi buli waggulu. Bw'ona olinda luggwe bijja kuba birala kubanga abantu bakkiriza nti ye Mr. Security. Kati okusoomozebwa kwalina mu ndagaano eno Amerika emukaka n'olutale Lebanon aluzikize. Songa abantu ababeera mu bukiikakkono bwa Isirayiri buli kaseera Hezbollah beetandikirako bwe wabeerawo okulwanagana tebakkiririza mu byanteeseganya ne Lebanon oba n'aba Hezbollah. Baagala ensonga eyo gavumenti yaabwe ekozesa amaanyi g'emmundu egigonjoola omulundi gumu. Kati raba bwe bagirippye ku ndagaano y'e Iran kikakata ku Isirayiri okuva mu Lebanon. Era akazito kano ke kabadde kakaka Netanyahu buli kaseera okuva ku ceasefire ze bakkaanyaako e Washington DC. Kubanga kasita yakkaanya ku ceasefire va ku ye Iran naye ye Lebanon yasooka buli muntu n'amugugumbula awaka mu ggwanga lya Isirayiri. Nti ekitegeeza abantu b'omu bukiikakkono bwa Isirayiri obawaddeyo eri aba Hezbollah kasita osazeewo okugoberera Donald John Trump byagamba. Ate jjukira okusoomozebwa okulala kwe yeesangamu ne ku mulundi ogwo nti n'endagaano ya ceasefire wakati wa Isirayiri n'aba Hezbollah Amerika Trump yasooka okugiteeka ku kibanja kye ekya Truth Social nga Netanyahu tannafuna na mukisa kuyita kabinenti ye agitegeeze. Agenda okuyita kabinenti nga biri ku mutimbagano. Kati baminisita ne bamubuuza kati otuyitidde ki? Amerika kati yetusalirawo nga bwe bamubuuza. Kakati kwe kusoomozebwa kwalina nti okusinziira ku ndagaano eno kimukakatako okuva mu bukiikaddyo bwa Isirayiri bwa Lebanon n'ebikwekoto byabadde akola. Ku baraza nga ebula saawa bateeka omukono ku ndagaano eno kwajuga tugenda okumalako weekend nga kiri mu giraasi. Kati ng'enjuyi zombi zikkaanyiza Iran ne Amerika nti endagaano ewedde era ng'ebimu ku bigirimu bitandise okusomolwa. Mu paalamenti ya Isirayiri omukulembeze w'oludda oluvuganya gavumenti ya Lapid bwe yabadde agugumbula Netanyahu yamugambye nti kaakati ebivudde mu ndagaano eno biraga nti ku bibiri tuyinza okuba kati tuli mu nkwawa za Amerika nga ebigendererwa bya Isirayiri byo wabivuddeko katugoba bya Amerika byokka ebya Amerika bwe bituukirira nga ebyaffe biyina kugenderaawo. Bwe kitaba ekyo Netanyahu nti either a direct and a destructive confrontation with our greatest ally or a submissive surrender of Israeli interests. Ke katuko otutaddemu oyo mukulembeze wa ludda oluvuganya gavumenti ya Lapid. Kakati ate Trump n'ayongera okubyonoona kubanga lwaki ya Lapid agamba nti Netanyahu alesewo obukubagano wakati wa Isirayiri ne munywanyi waayo akyasinza Amerika. Ku Sande eggulo limu Trump yali agugumbudde Netanyahu ne bwe baateeka omukono ku ceasefire yasembyeyo wakati wa Isirayiri ne Lebanon yagenda maaso ng'alwana. Of course nga kimukakatako kuba n'aba Hezbollah balwana era bo baagaana n'endagaano yeesembayo okugigoberera. Kati Trump mu kwanukula n'amuvumirira era naga nti obulumbaganyo obusembyeyo Isirayiri bwekoze mu Lebanon bulaga nti Netanyahu mukulembeze atamanyi kusalawo mu nsalawo entuufu. Kasita yalagidde ebikwekweto ebipya bikolebwe e Beirut n'ewalala mu ggwanga erya Lebanon. Kakati ku lwokusatu lwe lwajjo n'abyongerezaako ng'ali mu lukuŋŋaano lwa G7 e Bufalansa. Naga nti ekirala kyendabye yadde Netanyahu omusajja mulungi naye alina ekizibu ky'okukyamuukirira
ebigambo ebyo ng'obyogera ku mukulembeze munno si byangu. Omukulembeze tasaanye kukyamuukirira. Embeera ne bwekunyiga etya bantu bakusuubira okusigala nga oli gumite mu njogera y'e Kampala. Embeera ne bwekunyiga abantu baguma kulaba ng'osigadde oli gumite. Naye ate kasita obalaga nti naawe obafaananyi biba byonoonese. Kati Trump yagaa nti Bibi Netanyahu happens to be a good man, but he gets a little excited sometimes. We have a little dispute over Lebanon. I say, you can do a little softer touch. Bibi, you don't have to knock down a building every time somebody walks into it. Again, yadde musajja mulungi naye abugoomerera. Nkimanyi tuyina obutakkaanya obutonotono ku nsonga ya Lebanon. Naye kyenzize entegeeza Netanyahu kiri nti si buli w'olaba nti owa Hezbollah ayingidde ekizimbe nti kisuuleko bom. You don't have to knock down a building every time somebody walks into it. Tategeeza somebody. Ategeeza kuba Isirayiri okulumba beegamba tulabyewo omulabe waffe. Kati yagaa nti ekizimbe yinza okuba semaduuka. Mpingo wa Hezbollah oluyingira gwe ng'okitulisaako bom. N'ayongera n'agaa nti but it's been an amazing partnership. Ayogera ku nkolagana wakati wa Netanyahu ne Trump ne Isirayiri na America. Naye n'ayongera ku kano. The US is the big partner and Israel the very small partner, and it's true. Akagambo very. Si just small partner. Tuli mno omukago. Ni mukago guno. Oli munywanyi waffe omutono. Bwe guba mukolo tegusobola kulinda. Asobola otusangayo maaso. Bina bigamba banamole ngali Bufaransa. Kituufu munywanyi waffe era mulungi. Ne munywanyi waffe atasobola kusiba mukolo. Manyi abantu bayise ebirango ku radio linaga nti mpinga okuzika kulinze gwe. Kakati gwe musumisi ojanga n'olubugo nga kayiwa abisoma wano basobola kusumika nga tonatuuka. Kati wano Trump ategeeza ensi tasobola kusiba lumbe. Kakati teyakomyawo n'agattako nti ekikulaga obutono bwa Isirayiri Netanyahu olwaleero talina na ntobo yakuvumirira MOU eno. N'aga nti kambawo ekyokulabirako kimu lwaki talina ntobo. Mu 2020 twatuula nabo ne tukkaanya okutta Qasim Suleimani generali eyali omuduumizi wa Quds Force kiwayi ekya Islamic Revolutionary Guard Corps. Kati Trump yagamba nti bakkaanya. Wabula ku ssaawa envanyuma Netanyahu n'atya n'abijjamu enta. Mbu yali amanyi Amerika naye egenda bivaako. Yo negenda maaso n'emwetemulira. Kati Trump aga nti ndowooza mulaba nti tasobola kusiba mukolo. N'olwo ne bwe ya bijjamu enta ng'entegetege zimufambi. Bo basigala bagenda maaso n'ebikwekweto byabwe era ekigendererwa kyabwe ne kituukirira. Mu kiseera kikimu ng'amaze okunafuya Netanyahu ne Isirayiri ate n'awaana nnyo eggwanga lya United Arab Emirates n'omukulembeze waalyo. N'aga nti bwe tubadde mu lutalo luno UAE yayingidde olutalo luno mu ngeri etali ya bulijjo. Jjukira UAE tekkirizangako tekyatulangako nti yali ebeddeko mu lutalo luno. Kati Trump yakibotodde jjo nti tubadde tulwana nayo nga naye esuula bomu mu Iran. Era naga njagala nnyo okwebaza omukulembeze wa UAE Mohammed bin Zayed. Yamuyise incredible warrior. Mulwanyi namigi. Nejjukira UAE tekyatulangako nti mu lutalo luno mweri. Naga nti wiiki ewedde jjukira mpuliza natandise nkugamba nti bukya ceasefire etuukibwako nga 8 Ogwokuna. Wabaddewo ebiseera bwe beerumbamu naddala mu kagolomola ake Hormuz. Naye omulundi gwe basinze okwekuba wakati mu ceasefire ye wiiki ewedde olwokubiri olwokusatu n'olwokuna. Era ensi ne yeeraliikirira nti olutalo lwandiddamu ne ceasefire bagifeero. Kati Trump yabotodde nti mbulumbaganyo obwo kubanga
Amerika yakubye enfeezi wera munda mu ggwanga lya Iran. Iran nayo kwe kusituka yazambalidde ku mugongo nga nswa nekuba besi za Amerika eziwerako mawanga gagyetoolodde. Kati Trump kyatulaga nti obulumbaganyo bwakoleddwa munda mu Amerika obwo bwanyizizza ennyo Iran. Tebwabadde bwa Amerika yokka, UAE yabeegasseeko. Era yagaa nti ng'amaze okuwaana bin Zayed Muhammad Namita Incredible Warrior, yagaa nti he was dropping bombs last week. I said, who the hell is dropping all those bombs? It was UAE. Naye yalabye bombu nga ziyiikanga amazzi ne yeebuuza ani oyo ate? Of course abadde amanyi. Naga nti nga ye UAE yeri mu kukola ekyo. Kati anafu ya Isirayiri naye asitula eggwanga erya United Arab Emirates. Kati kyekyo lwaki ya Lapid ku bbalaza yatandise akugamba mu Parliament ya Isirayiri nti omusajja ono ataddewo akakuubagano n'ensi esinga okubeera munywanyi wa Isirayiri. Kyeyagambye nti ekintu ekyo si kirungi. Kati laba Trump bwakigumiza n'ebigambo bye ne bannamawulire olunaku olweggulo ng'ali e Bufalansa. Kakati kitegeeza ki eri Netanyahu nti akazito kanene nnyo gy'ali era tasobola kubanga amanyi eddagala erimu bwe riti nti lyerisobola okuwonya ekizibu kino. Jjukira okulonda kwengedde kwagwa 10. Baamusaba akusike teyakikola. Kwagwa 10. Mu kulonda kuno ayina okusoomoozebwa nti mu kibiina kye ekya Likuudu abalina obusungu bangi olw'engeri gy'atambulidde mu nkwawa za Amerika. Bw'ova mu kibiina kye ne mu mukago omugazi ayina okusoomoozebwa kuba jjukira ekibiina ekya Likuudu kye kisinga ababaka naye tekiweza muwendo gwa salira kola gavumenti. Kati yegatta ku bantu abalala nga Itama Ben Gavia, omu ku bannalukala bayina mu gavumenti ate nga ye minisita avunaanyizibwa ku by'obutebenkevu. Endagaano eno ng'emaze okulangirirwa nti eteereddwako omukono. Itama Ben Gavia yagambye nti Trump's agreement does not bind us. We are not partners to this agreement that does not ensure our security. Ye minisita w'ebyobutebenkevu mu gavumenti ya Netanyahu agamba endagaano ya Trump tetukwatako. Tetusobola kubeera kitundu ku ndagaano eteeka ebyobutebenkevu byaffe mu katyabaga. Kakitegeeza nti nga n'okulonda tekunnabaawo. Bw'atandika okugiteeka mu nkola gavumenti eyinza n'okuyiika nga tunalinda n'okitoba. Gavumenti eyinza okuyiika. Singa eyiika eyinza n'okubazaayo mu kulonda okw'amangu. Naye singa ebazaayo mu kulonda agenda kukola atya? Mu kibiina kye akazita ayina k'amaanyi ekya Likuudu. Mu gavumenti ey'omukaga engazi akazito kanene ekyokulabirako kya Itama Ben Gavia. Mu opposition akazito kanene tukalabira ku ya Lapid omukulembeze oludda oluvuganya gavumenti. Mu bantu ba bulijjo akazito kanene tukalabira mu opinion polls. Opinion polls zize ziraga tezikkiririza mu byandagaano ya mirembe ku Lebanon. Kubanga jjukira gavumenti ya Lebanon eteesa kulwa Lebanon teyina buyinza na busobozi kukakkanya ba Hezbollah. Bo bajja kusigala nga basindika ebikompola. Kati abantu ba bulijjo babuuza naddala bali mu bukiikakkono bwa Isirayiri bw'eneesindika gwe ng'ogamba ffe tuli ku ndagaano ya Trump ne Iran. Kakati ke katyabaga Benjamin Netanyahu ke yeesangamu mu kiseera kino. Wanyama Ogalo ndowooza statement asinzidde Busia byonna Amerika ne Iran byekoze tebikomya era tebirikomya lutalo nga Isirayiri teriimu. Ate ebyafaayo bya Isirayiri temala gawangulwa. Damu katono. Byonna Amerika ne Iran bye bakoze tebikomya era tebirikomya lutalo nga Isirayiri tebiriimu. Ate mu byafaayo bya Isirayiri temala gawangulwa. Yandibadde atuwa ebyafaayo byayogerako kubanga Isirayiri yasaanyizibwawo okumala emyaka mingi egiri mu 148. So kati sitegeera byafaayo kyayogera ku 48 kudda mu maaso. Kakati ajjukire n'okujjukira 727
abawarabu baali bagitutta America neyingira butereevu mu lutalo olwo. So kati simanyi byafaayo ki byasoma. Ayina okuddamu okubyetegereza. Katon. Statement ye bwogirireetinga ne Gavia byayogedde. Tebiyinza okufaanagana. Kwaga yetwe tetujja kugenda nze ndi ku kiri kyaga nti temalaga wangulwa. Okay. Aye n'oli bakugamba nti tetujja kugenda n'andagaano etteeka byakwerinda kaffe mu ki. Kati ekyo okusoomooza kati kuli ku gavumenti ya Isirayiri. Okay. Netanyahu agoberera kino asanyuse ba Itama Gavia oba takigoberera anyize Donald John Trump. Kiba kimugambye nti ali mu kattu mu kiseera kino. Waliwo wano John Sally nga bw'onoonya oyo agambye nti Isirayiri kyerimu ndowooza bw'okizza mu Luganda akiwandiise mu Luzungu ke bayita akattu. Singa baali bawangula olutalo luno bino byonna singa tebiriwo singa bagenda Iran olutalo ne baluwangula singa kituufu singa bagenda singa gavumenti yakyusibwa nga bwe tulaba ye Syria bwe yakyusibwa Bashar al-Assad n'avaako singa mu wiiki eyo we baalumbira buli kintu kyagguka singa kati tunyumya ku mboozi ndala kati bino byonna biva mu lutalo olw'obutagguka. Okay. Lubalita n'abeera na bibiri ekisooka kigamba nti okukkaanya ebyakkaanyiziddwako wakati wa Iran ne USA bisobola okunafuizibwa pulezidenti wa Amerika aliddako mu biseera ebijja. Ebyaki? Zino ensonga 14 ziyinza okunafuizibwa pulezidenti wa Amerika mu biseera eby'omu maaso. Kakati ekikkaanyiziddwako pulezidenti wa Amerika omulala asobola okukivaamu butereevu ge mateeka. Naye ndowooza nti kino bwe bakinywera bigambo bye bikyusa. Eri yali yawa DP ono wa Republican Party. Ndowooza nti ku nsonga ya nuclear ebyakkaanyizibwako mu by'Obama nabano kye boogerako nti Iran esobola okukkirizibwa okuba ne nuclear akozesebwa mu bulamu obwa bulijjo naye ng'alondoolwa International Atomic Energy Agency nga waliwo ne bakalabalaba. Ndowooza nti ekyo kiri sustainable. Era ndowooza nti omukulembeze wa Amerika omulala yenna ekyasobola okukikkiriza. Ogalo bamuddamu buzi. Ogalo agamba byafaayo ki? Israel was off the map of earth for 2000 years. Senyonja asinzidde kalisizo. Naye lubalita abaddeyo n'ekirala mu dakiika entonotono ze tusigaza. Amerika etaddewo ssente ez'okuddaabulula ebyonoonese mu Iran. Olwo yo Iran byeyonoonye mu mawanga amalala ani agenda okubiddaabulula? Ekisooka Iran teyina busobozi bubiddaabulula mu mawanga ago kubanga olabye UAE yegenda n'okukwata ensimbi yemu ku bagenda okukwata ensimbi okuddabula eggwanga lya Iran. Tukkirize nti Iran ebadde n'ebizibu bingi eby'ebyenfuna okumala ebbanga ddene. Ate ekirala olina okukkiriza nti Iran kyebadde ekola mu mawanga gali ye self defense. Osinzidde Kuwait, osinzidde Qatar, osinzidde Iraq, onkozeeko obulumbaganyi. Nze nina kukola ki? So kikyokyola nti n'abateesa ekyo tebakimaliddeko na biseera. Kubanga ekulaze nti buli kyekola ng'ekola kwanukula kusoomoozebwa kw'ogitaddeko. Era bannaffe bangi abakuba ebyeyo mawanga ago bakimanyi n'okimanyi nti n'obulumbaganyi bw'ezzeekola obusinga obungi ng'emala nakulabula. Era buli kaseera abawangalira mawanga ago nga batugoberera buli kaseera babeera ku masimu gaabwe bafuna alaati nti kaakati mugende mwekweke mu mpuku bazungu kyayita banka nga mudduka. So yenkola Iran gyebadde erwana mu mawanga ago. So kati tekiba kyabwenkanya bwoga nti ate nayo ogenda kugiteekako ekikoligo ekyokuliirira. In fact bebadde ekuba ate bebagenda okuteeka ensimbi mu byonooneddwa. Ate n'ekirala bwe tuba benkanya n'ogeraageranya tunuulira abantu abafudde twogera ku 10,000 mu Iran. Bwe twogera ku mawanga gali oyogera 1, 2, 3. Bwodda ku bintu ebyonooneddwa amasomero oli mu 10,000 mu ggwanga lya Iran. So njagala tube benkanya mu kutunuulira ebyonoonese ku njuyi ez'enjawulo n'ani ddala gw'osaanye okuteekamu ensimbi. Bano bonna abateesereza enjuyi zombi byonna babadde babiraba era babimanyi. Kuno kwe kukkaanya kw'enjuyi zombi kubanga owulidde Ssaaba Minisita Shehbaz mu kwebaza amawanga gano ageebazizza Saudi Arabia,
ngati gabadde gakubwa Saudi Arabia kubiddwa naye agyebaza n'ogyebaza kitegeeza nti ebadde ekitundu ku kuteesa kuno era nikkiriza ebyo byonna teri mu kusaba Iran kubaako kyegiriyirira kubyeyo akata yemu kuba kubiddwa ekitundu ekye South Pass kyankizo nnyo Iran kye yalumbako mu lutalo luno naye kata tegambyeko nti twagala Iran etuliyirire kye yakuba wano sebo emboozi tebankadde awangale Ssaabasajja manya ensonga nga bwe zitambula mu ggwanga ng'owuliza puroguramu gakuweebwa munno empogola egawa musisi 88.8 CBS FM. They say home is where the heart is. But at Housing Finance Bank, it's also where your dreams take shape. For 58 years, we've worked hand in hand with Ugandans, supporting families build, businesses rise, housing stories, journeys, and generations. Because for us, home isn't just a place. It's the people, the dreams, and the lives we build together. We are 100% Ugandan, a bank built by Ugandans, for Ugandans. A place you can always call home. Welcome home. Housing Finance Bank. We make it easy. Housing Finance Bank is regulated by the Bank of Uganda. Customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund up to 10 million shillings. Terms and conditions apply. Nana Munana, Katonyeze Munana, CBS FM. CBS FM twegumbulira okubakubira ennyimba ezibakwata mu babiro